ABAKKOLINSO ekisooka essuula 4 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Omuntu asaanidde atutwalenga abaweereza ba Kristo era abawanika b'ebyama bya Katonda. Era kigwanidde abawanika okubanga abeesigwa. Naye gye ndi ekyo kintu kitono nnyo mu okunsalira omusango, oba omuntu yenna, era nange nzekka sseesalira musango. Kubanga seemanyiiko kigambo, naye ekyo tekimpeesa butuukirivu, naye ansalira omusango ye Mukama waffe. Kale temusalanga musango gwa kigambo kyonna, ebiro nga tebinnatuuka, okutuusa Mukama waffe lw'alijja, alimulisa ebikwekeddwa eby'omu kizikiza, era alirabisa okuteesa kw'omu mitima, buli muntu n'alyoka aweebwa ettendo lye eri Katonda. Naye ebyo abooluganda mbigeredde ku nze ne Apolo ku lwammwe, mulyoke muyigire ku ffe obutasukkanga ku byawandiikibwa, omuntu yenna alemenga okwogulumiza olw'omu okusinga omulala. Kubanga akwawula y'ani? Era olina ki ky'otaaweebwa? Naye okuweebwa obanga waweebwa, kiki ekikwenyumirizisa nga ataaweebwa? Mumaze okukkuta, mumaze okugaggawala, mwafuganga bakabaka awatali ffe, era mubeera kufuga nandyagadde, era naffe tulyoke tufugire wamu nammwe. Kubanga ndowooza nga Katonda ffe abatume yatuteeka ku nkomerero ng'abasibe abalindirira okuttibwa, kubanga twafuuka ekyolerwa eri ensi, eri bamalayika n'abantu. Ffe tuli basirusiru ku bwa Kristo, naye mmwe muli bagezigezi mu Kristo. Ffe tuli banafu, naye mmwe muli b'amaanyi, mmwe muli ba kitiibwa, ffe tuli ba kunyoomebwa. Era n'okutuusa ekiseera kino tulumwa enjala era n'ennyonta, era tuba bwereere, era tukubibwa ebikonde, era tetuliiko waffe, era tukola emirimu nga tutegana n'emikono gyaffe. Abatuvuma tubasabira omukisa, bwe tuyigganyizibwa tugumiikiriza, bwe tuwaayirizibwa twegayirira. Twafuuka ng'ebisasiro eby'ensi, empitambi eza byonna, okutuusa kaakano. Bino sibiwandiika kubaswaza, wabula lwa kubabuulirira ng'abaana bange abaagalwa, kubanga newankubadde nga muyina abayigiriza mitwalo mu Kristo, naye temulina bakitammwe bangi, kubanga nze nafuuka kitammwe mu Kristo Yesu olw'enjiri. Kyenva mbeegayirira mulabire ku nze. Kyenva ntuma Timoseewo gye muli, ye mwana wange omwagalwa omwesigwa mu Mukama waffe, anaabajjukiza amakubo gange agali mu Kristo, nga bwe njigiriza yonna mu buli kkanisa. Naye waliwo abalala abeegulumiza nga balowooza nga nze sigenda kujja gye muli. Naye ndijja gye muli mangu, Mukama waffe bw'alyagala, era ndimanya amaanyi gaabwe abeegulumiza si mu bigambo obugambo. Kubanga obwakabaka bwa Katonda tebuli mu bigambo bugambo, wabula mu maanyi. Mwagalako ki? Njije gye muli n'omuggo, oba mu kwagala ne mu mwoyo ogw'obuwombeefu?